namwe muleme okusalirwa musango, kubanga nga bwe musalira abalala namwe bwe mujjango okusalirwa ekigera kye mugereramu, namwe kye muligererwamu. Temudiranga bintu bitukuvu ne mubiwembwa, nembizi temuzisuliranga mayinja ag'omuwendo omungi, kubanga zigenda kugalinyirira n'oluvanyuma zikyuke zibalume. musabe Munoonye mweyanjule, musabe munaweebwa, munoonye munazuula, era mukonkone munagulirwawo, kubanga buli asaba aweebwa, n'oyo anoonya azuula. n'oyo akonkona agulirwawo. N'olwekyo buli awulira ebigambo byange Nabikola alifaananyizibwa ng'omusajja amagezi yazimba enju ye ku lwazi, enkuba n'etonnya, emigano egikulukuta, omuyaga ne gujja, n'ebikuba enju eyo naye netegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. naye buli awulira ebigambo byange n'atabikola Alifaananyizibwa ng'omusajja omusirusiru eyazimba ennyumba ye mu musenyu. enkuba n'etonnya, Emigano egikulukuta, omuyaga ne gujja, n'ebikuba ennyumba eyo, negwa. n'okugwa kwayo ne kuba kunene. Awo Yesu n'amaliriza ebigambo ebyo, abantu bonna ne beewuunya nnyo Olw'okuyigiriza kwe, mwekuma abayigiriza b'obulimba, abajja nga bambadde amaliba g'endiga, so nga munda gy'emisege gigenda okubataagulataagula. Mulibalabira ku bikolwa byabwe, omuti bwe mugutegerera ku bibala byabwe. Omuntu tayinza kunoga mizabibu ku musana oba okunoga ettiini ku mweramannyo. N'olwekyo buli muti omulungi gubala ebibala, ebirungi, naye omuti omubundu gubala. ebibala ebibi, Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, n'omuti omubundu teguyinza. kubala bibala birungi, Omuti gwonna ogutabala bibala birungi. gutemebwa ne gusuulibwa mu muliro. N'olwekyo muli bategeera, Ku bibala byabwe n'olwekyo buli awulira ebigambo byange n'abikola, alifaananyizibwa ng'omusajja amagezi yazimba enju ye ku lwazi, enkuba n'etonnya, emigano egikulukuta, omuyaga ne gujja, n'ebikuba enju eyo naye netegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. naye buli awulira ebigambo byange n'atabikola, Alifaananyizibwa omusajja omusirusiru eyazimba ennyumba ye mu musenyu. enkuba n'etonnya, Emigano egikulukuta, omuyaga ne gujja, n'ebikuba ennyumba eyo, negwa. n'okugwa kwayo ne kuba kunene. Awo Yesu n'amaliriza ebigambo ebyo, abantu bonna ne beewuunya nnyo. Olw'okuyigiriza kwe, Si bonna bampita nti Mukama waffe Mukama waffe, be balingira obwakabaka. oba omugulu wabula bo bokka bakola ebyo. Kitange ali mu ggulu ly'ayagala, Ku lunaku yuli bangi baliŋŋamba nti Mukama waffe Mukama waffe twayogeranga eby'obunnabbi, mu linnya lyo, era ne tukola ne baddayimooni mu linnya lyo, ne tukola n'ebyamagero bingi. mu linnya lyo. Ngibaddamu nti sibamanyi, mube mu maaso gange kubanga ebikola
kunene. Abo Yesu namaliriza ebigambo Ebyo abantu bonna ne bewunya nnyo olw'okuyigiriza kwe.